Bobo okimanyi nti nali mu future nti ewaffe tuli bulungi nti omwana oyo alibeera bulungi lwaki watusuulawo era wagenda okikola ng'okimanyi nti omwana siwo wanangira nga buli lukya mbuga okyali muvubuka muto tonnatuuka kuzaala tolina bakufuna magi gazaala bunkusibako omwana twala omwana ewa kitaawe genda walaba sigenda era nali ntambudde mugenze n'amasuba ggula mata nagenda okukomawo ng'ogenze mba nfubutuka bwe nti nzija omukazi n'aŋŋamba neiba nti maama Vivi musenguse ne mutatubuulira ne mubuuza tetusenguse tulazeewa n'aŋŋamba taata Vivi atisse ebintu okutuuka mu nnyumba ng'ennyumba ennyaniriza nti waa nga temuli bintu ng'oddusa ogenze n'obba n'ebifaananyi by'omwana wange byonna olina abaana 8 be wazaala ne kufaako babiri ne weeryoka weeyogeza mbu olina abaana 3 nammwe abasajja mukweka abaana va ku mwana wange bw'oba oli mugezi ekyo nkikubuulira jingo sikumanyi saagala kumanya gwani akaseera kano eri Vivian. Nze maama wa Vivian omuto mukulu wa maama we nakuza maama wa Vivi okuva nga ina emyezi 9. Tusooke tulye ensonga eno ya taata mwami Edward Jingo. Omumanyi bulungi? Mumanyi bulungi. Omumanyi ngani? Taata Vivi nze okuva lwe baamuzaala bamuzaala babiri era ne babeera bonna kati ebyokufuna taata omulaze sibimanyi bannange. Ekitegeera nkuweereza buli koodi buno butwale nabwo ku social media babuulire sikumanyi sikulabanga nako bwe mba najja okufumbirwa ewo ne nfuuka mukazi wo nga nina omwana wange omwana tekitegeeza nti abawo ekyo kyenkubuulira nga kyama sifumbirwangako nembeera naawe nga siina mwana wange najja ewuwo okubeera naawe nga nina Vivi nga muto baby kati okuva mwaka gumu n'ekitundu mu 2000 kati bw'ojjayo bwino lw'otujjukira singa ogamba omwana yali yagenda mu nsi oba mu nsi ki nga tomuwuliza nga yazaawa ogamba kale naye omwana akubadde mu nnyindo n'omumwa ng'omulaba olinda akule asome amale buli kimu owulidde nti olumala okukula ng'akomya eryo ly'okogambe nti omwana wo waawa wamuzaalawa akufaananawa omukazi yagenda okwekolera ssente ze maama w'abaana b'omwogerera bingi ojjukira bwe yakusanga ku siteera ng'otamidde embwa gwe bagenda okutta n'agamba ye banekana akasajja nkalaba okitegeera nkamanyi n'akutaasa era bwe yamala okutaasa n'atambula n'agenda okitegeera oyo omwana buli lunaku obadde omulaba ku siteera ng'obadde tomukwata n'omutwala mu bw'obuyinza n'obaga nti ono mwana wange n'okwata ekitanda n'okitwala ekitanda omusajja ne bw'aba adduka agenda tatwala kitanda nnyoko n'akugamba ojja kuzunga paka lwolifa ojja kubonaabona paka lwolifa okusinziira bw'oyawulidde omukazi oyo n'omuggyako buli kimu kyonna. Alright, Lujja Obizige mannya gange atulaba akaseera kano nyongera okubuuzaako n'enkwebaza enteekateeka yonna okulaba nti ogigoberera n'amagezi ag'enjawulo okulaba nti obaako kyofunamu wano ne wali mu mbeera yonna etambula. Twatandika tunoonya bwenkanya eri mwana muwala Vivian saako ne munne Stella Nandawula n'abalala abatannavaayo abaali balumiriza okuba nti baali bakolera omugagga White Bryan naye olw'embeera yonna gye baayitamu era ne babeera nga baasooka okubeera nga janika yembeera lwaki twavayo okulaba nga naffe twenyigira mu nsonga zino okulaba obwenkanya wawe buli naye nga mu kino ng'oggyeko sayidi y'abawala era tulina okunoonya n'obwenkanya eri oyo eyawawaabirwa kubanga essaawa yakati tetunnamanya kituufu ki tetunnamala kufuna mateeka kulamula kwago nti ddala ekituufu Bryan White yakola ebintu bino wammanga naye nga mu mbeera y'emu we tutuukidde olunaku olwaleero ate era ne taata yeetaaga obwenkanya wakati w'oluyombo oluliwo ye ne maama akaseera kano tali mu ggwanga Uganda yafulumamu okubeera nga anoonya ekigulira amagala eddiba naye nga tetumanyi nsi ki entuufu gy'alimu mu luyombo oluliwo nga luno oluyombo luno lukyali ku ssimu wakati wa taata wa Vivian ne maama wa Vivian okusinzira mu nsi z'ebulayi eyo yonna gyali oluvannyuma tubeere nga ate twogerakokko ne Naalongo abeere nga atuluŋŋamya ddala ekituufu kyeki. Nkubule wegendereze byoyogera lwaki tewabyogedde nga wendi lwaki walinze ng'olaba siriiwo oyasama oyagala ensi n'ensi ekulabe mbu wazaala omwana gwe gwani azaala Vivi ngwafaanana bw'atyo b'ozaala tobamanyi abaana bo b'ozaala tobamanyi kola Vivi akufaananako ki kyenjagala ombuulire kiki kyakufaananako mwesonyiwe muveeko mulabe bulabi saagala kuswaza mwanange saagala kunswaza mbuuli taata we who are you
Roza tata weta mumanyi je namutwale waabwe oloza ompita musiru nali netunda wanzanga kuswiti nga netunda ompita musiru nti nsimanyi mwana je namuzaala oli mulalu toddamu kummanyira jerinnya lyange ku social media jebifaananyi byange ku social media mbwagwe abakazi 8 be wakawasa nze gwoteekayo nze mulungi ennyo bwoba okimanyi nti nali mu future nti ewaffe tuli bulungi nti omwana oyo alibeera bulungi lwaki watusuulawo era wagenda okikola ng'okimanyi nti omwana siwo wanangira nga buli lukya twala omwana wa kitaabwe genda walaba sigenda era nali ntambuddemu ngenze n'amasuba ggula mata ga mwana nga nesenga wange wansawo mulwadde amaaso mama wa Miria nengenda omulabako bwe nagenda omulabako nagenda okukomawo ng'ogenze mba nfubutuka bwe nti nzija omukazi naŋŋamba neiba nti mama Vivi musenguse ne mutatubuulira ne mubuuza tetusenguse tulazeewa weetuli naŋŋamba taata Vivi atisse ebintu ne mubuuza atya mukazi nankwata ku mukono okutuuka mu nnyumba ng'ennyumba ennyaniriza nti waa nga temuli bintu ng'oddusa ogenze gwe mbwonviiridde nwangoba neŋŋaana okgenda kati onviiridde ondese mu nnyumba etali nsasula emyezi 6 ondese ku seminti buli kimu okitutte nobba n'ebifaananyi by'omwana wange byonna buli kimu oli mubbi wanziba buli kimu kyonna nga saakutwala ku poliisi kuwaabira nonziba buli kimu kyonna n'ogenda walaba siriiwo n'odduka emisinde nojja n'otiika ebintu byonna ogwo omuzeegoloza sigumanyi olabye siriiwo n'okola ki n'ogamba kanzijeyo ebintu bino lwaki tewanninze n'enkoma oba lwaki tewabijjayo nga wendi n'okutwala ebintu okubijja mu nnyumba okudduka n'ebintu okutulekawo era walaba siriiwo wandabiriza musajja gw'oli mulogo oli kisiraani kyova olaba jjaki yakulangira ekigere ky'ekisiraani ojja kufa bw'otyo buli wempangisa n'embeera naawe buli wempangisa n'ongoberera nojja n'oli obuwolu nojja n'oli obukombokombo bubeera ku sowaani yange embwaggwe ng'ojja onnondoola buli wamu tolina kyakulya mumpeereza abaana b'emmere ojja onkaabirira gyobeera nze mbazaala bwe nakokkolera ekisa okwogera naawe nazza musango olyoka ogende ku social media oga nti Vivi wo waawa obadde tomulaba ku siteera waakulidde bayina amaka waggulu eri ku siteera waggulu bayina amaka ezzana omwana oyo obadde omulaba obadde tosa mutwala wammu oba n'ogenda n'omugyako musaayi n'omanya nti omwana wo amala kkula n'olaba nti tokyamuteekamu ssente nti wo wamuwerako ku school fees wamugulirako ku lugoye wamugulirako ku mmere wasiibanga onnangira omwana mutwale wa kitaawe nze sinze muzaala nkyali muvubuka muto nakola ensobi okwagala nze saagala bakazi bakadde nakuyitako njagala nze yakukwana kati ate omwana wange omwagaza ki omwana w'omukadde nvaako era wagamba nti ofunye ssente ogenze mu bulamu obupya bwagenda mu bulamu obupya nesonyiwa nenkwesonyiwa buli omu naakola ebibye okitegeera kati ate lwaki tonoonya ndeka omwana wange mwesonyiwe muveeko beera n'ababo olaba ababo mbanoonya nali noonyezako ku baana bo nti no babeera baganda b'omwana wange nze sikumanyi buli dakika tova mu famire yange ani akumanyi wali onyanjudde wali onkubye embaga onjagaza ki nvaako ndeka sagala kunoonya omwana mbu bwe mundabirako ku mwana oyo mumuŋŋambire ajje gwani who are you nolyoka nga bakubuuza omukazi ali mu nsi ali simanyi yagenda bweru kukola simanyi mbwali buwalabu gwe wanteerayo tiketi ey'okugenda ebuwalabu gwowwo nga tomulangirira oyo maama w'abaana bo mbwali buwalabu nga togenda ku social media nti no yakusuulira abaana kati oli omwana omuwala gwe wazaala gwe baakusuulira n'omusanga ku mulyango ku makya nga weebasa omukazi ng'amusudde ku mulyango nga tewagenda ku social media kulangirira ababo nga abakazi bo nga tobalangirira ku social media n'olyoka ojjayo ebifaananyi by'omwana ng'ali bwerere okumanya oli musiru obusiru buluma okusoma kuluma bukulu ojjayo ty ebifaananyi ng'omwana ali bwerere n'obiraga social media neesonyiwa ndaba bulabi okitegeera nkuweereza buli koodi buno butwale nabwo ku social media babuwulire sikumanyi sikulabanga nako bwe mba najja okufumbirwewo nenfuuka mukazi wo nga nina omwana wange omwana tekitegeeza nti abawo ekyo kyenkubuulira nga kyama sifumbirwangako nembeera naawe nga siina mwana wange
najja ewuwo okubeera naawe nga nina viivi nga muto bebi nojja n'otusuulawo mu mwaka gwa 2000 mu mwaka gwa 2000 Vivian yalina omwaka gumu ndowooza ng'agenda mwaka gumu n'ekitundu kati okuva mwaka gumu n'ekitundu mu 2000 kati bw'ojjayo bwino lw'otujjukira singa ogamba omwana yali yagenda mu nsi oba mu nsi ki nga tomuwuliza nga yazaawa ogamba kale naye omwana akubadde mu nnyindo n'omumwa ng'omulaba olinda akule asome amale buli kimu owulidde nti olumala okukula ng'akomya eryo lyokka ogambe nti omwana wo waawa wamuzaalawa akufaananawa wamutadde ku social media n'oleeta ekifaananyi kyo wena olinga omusudani akufaananawa kyenjagala ombuulire saagala kuddamu kumanyira omanye abantu muyina ennugu oyina ennugu musajja gwe oyina ennugu ku mikwano gyo oyina ennugu ku bakazi b'ozaalamu omukazi yagenda okwekolera ssente ze maama w'abaana b'omwogerera bingi bingi ze neesonyiwa omwana wange nze manyi gye namuzaala wali ezzana era ye Mutanda Vivian ekyo si kyukyusaamu ekyo nkikubulira nesenga we ye Sarah obutambi butwale butambuze saagala kumanyira ndekaamu kati lwojjukira nti mwana wombwa gwe bwe nzija okufumbira obwo nga nina omwana abawwo kati bw'abanga yali wo ng'omukakasa nti wo lwaki watusuula mu nju n'odduka ekiro walaba siriwo ngenze eggula mata ga mwana n'amasuba n'odduka n'okwata ebintu n'oleeta emmotoka n'odduka n'ogenda ngenda okukomawo nga toliiwo ennyumba sinsasula emyezi 6 sikola kyokka gwe wali okola ng'olina ssente n'odduka n'ogenda owulidde n'entandika obulamu obupya nolyoka oyasama ku social media mbu nali nkolerawo simanyi ku labonita simanyi si ku labonita kugundi awo kumpi n'esiteera mbwawe yali akolera gwe wali wampa omulimu olyoka ogamba abo abantu bonna mbu nali nkolerawo watandika obulamu bwo obupya nange nentandika obulamu bwange kati ndeka okitegeera okumanya oyina ebisirani buli mukazi gwobeera naye yaloka buli lwakuviira n'aloka wabeera nawe bwe tubeera nawe oyina ebisirani nali naawe nga simanyi nti oyina ebisirani bwe nayawukana naawe n'endoka saagala kumanyira omusajja muveeko white Bryan bwoba oyina amagezi ate ne Vivi muveeko yakugamba muveeko takumanyi tayagala nakuwuliza omuswaza nti gwe taata we gwe naawe obeera taata w'omuntu ogenda n'onywa enjagano nkinywera ku banno obwavu otobukuba balala butwale mu kikaakyo ate ekisembayo nga nkubulira ka audio kano weesonyiwe famire yange weesonyiwe abaana ba sisita bange n'osanga omwana wa sisita wange n'omulangirira ensi yonna oyo omulaba nze muzaala oyo mwana wange n'osanga omwana wa brother wange oyo mwana wange nze muzaala lekerawo okwesiba ku famire yange musajja gwe lekerawo toddamu kumanyira nvaako neesonyiwa n'ebyo ebyuma bye bagamba bye muteeka mu musaayi bibalimba ebyo byowooza mbu simanyi tugenda ku musaayi buliddwa kyolya mbwa gwe tolina nanyo sente zosasula muzigo mwosula ng'oddawo obuzuuma ogenda ku social media ne weeraga oba badde oyagala bakulabe oba nedda kinsooka okubuulira saagala kumanyiira saagala kuneesibako lekerawo ogenda mu ŋŋanda zange lekerawo okumanyiira omwana gwe weesibako siwo oyina abaana 8 bewazaala nekufaako oba 2 ne weeryoka weeyogeza mbu oyina abaana 3 namwe abasajja mukweka abaana va ku mwana wange bw'oba oli mugezi ekyo nkikubuulira jingo sikumanyi saagala kumanya bw'oba wali onjagaddeko nga wali bba wange nze najja n'omwana ewuwo ofuna ojjukira bulungi nnyo bwe watuleka mu nnyumba mbwaggwe kati njagala nekana akatambi okatwale ogenda okatwale gy'ogenda eyo ku social media bakuwaane olw'okuba togendangako ku leediyo togendangako ku zi TV bakulabe gamba nti no twali wampisa ku Britania simanyi tiwatambula nondeka mu nnyumba n'ogenda n'ongamba tolina gabeera na mukazi mukadde tolina gabeera na mwana ataliwo mikwano gyo ne gikutwala n'ogamba muviire n'otoloka tewasengula ebintu byonna n'obitwala n'ogamba musime ngende wa taata w'omwana wange okitegeera si gwozaala omwana oyo mbuga okyali muvubuka muto tonnatuuka kuzaala tolina bakufuna magi gazaala bunkusibako omwana musajja gwe oba oli mugezi ebyo byonna byokola byonna mbiraba wano ate todda mu baganda bange
mpozi sirinye Uganda oli mufu ekyo nkikubuulira weesonyiwa omwana wange era omulaba agenze mu bibye kwefaako simanyi ng'ayogera bibye mulekeraho kwesimba mu White Bryan ekyo nkikubuulira nga kyama weesonyiwa omwana wange weesonyiwa White Bryan ekyo nkikubuulira wenna olinga omuzimu olinga omusambu otunula nga ekitagasa ng'ogenda oyasa modda ku social media nga weeteekawo omumanyiira ojjayo ebifaananyi byange embwa ggwe ensi n'ensi eyina ebifaananyi by'abantu okugyayo ebifaananyi kitegeeza ki lwaki tewajjayo obuzaalirwana bw'omwana mu ddwaliro bwe mba nali mukazi wo ng'omwana wo yayo obuzaalirwana bw'eddwaliro ng'onzijja muleeba ebbaluwa z'abaana zonna kwe bazaalira lwaki tozijja n'oziraga abantu obalaga ebifaananyi bigasa ki wenoose ku mativi gonna weeraze wenna oyassa mundaga ebifaananyi va ku famire yange ewa Naalongo wadde onoonyeyo kimu nali nzizeeko ewammwe n'enzungira ewammwe genda eri ewammwe mubaavu mbonoonya Vivi akuwe ssente mbu Vivi simanyi ali bwati ne bwati kati lw'omunoonya Vivi akulidde ku siteera okulidde ku siteera ewammwe ntinda yiiri eri waddukayo ng'obbye nojja ku siteera n'obeera okwo si omwana sikwakulidde nange sikwembadde ng'obadde toyasamanga nti omwana omutwala mu bobuyinza okitegeera ndi wano buli kimu kyonna nkifuna ku gundi ku ssimu nkusiriikiridde owulidde weefuze leediyo wennambuga omwana wo atya ojjukira bwe yakusanga ku siteera ng'otamidde embwa gwe bagenda okutta n'agamba ye baneka n'akasajja nkalaba okitegeera nkamanyi n'akutaasa era bwe yamala okutaasa n'atambula n'agenda okitegeera oyo omwana buli lunaku obadde omulaba ku siteera ng'obadde tomukwata n'omutwala mu bw'obuyinza n'obaga nti ono mwana wange omanyi mwagala ebiwedde mwagala ebirungi mbadde nkusiriikiridde musajja gwe byonna biweekola ku social media mbiraba okitegeera nali mbaddeko ddi mukazi wa Wanyanjulawa nti ewaffe yonna bakumanyi ewaffe omanyiyo kitange omumanyi oba mmange oliko ogamba famire yonna ngimanyi mbula okumanyi Naalongo ne Saala beba yenna nyini kika kyange mwana akulidde ezzana obadde najja nankumbi nakwata omwana ng'ongamba twala omwana ewa kitaawe gwe tobeera na mwana gw'otazaala nonnangira obukadde ndi mukadde gwe wankaddiya gw'oli muto zungira eyo n'ennakuyo kyova olwa mukazi yakusuulira abaana naawe owulidde n'omukazi yali akugyeko n'abaana abo nga bawadde nazaala we n'ogera n'obajjayo oyogera otya mbu olina abaana 3 ku baana 8 be waakazaala mu bakazi oba bameka ne kufaako ob'omu 2 nammwe abasajja mukweka abaana nenga oyina ennaku nnyingi kati ne kana akatambi katwala ogenda okalaalaase saagala kumanyira weesonyiwe omwana wange ekyo nkikubuulirirawo weesonyiwe n'ennyumba gye watulekamu ewampisa emyezi 6 nga togisasudde nondeka ku seminti n'otwala ebintu byonna wadduka buddusi n'ogenda kati singa omwana yaliwo wandibadde okola ekintu era wamanya nti omwana si wo nonyambula nakugamba ojja kuzunga n'ennyoka akuzaala yakugamba obadde n'omukazi gwali wawasa n'okwata ekitanda n'okitwala ekitanda omusajja ne bw'aba adduka agenda tatwala kitanda nnyoko n'akugamba ojja kuzunga paka lwolifa ojja kubonaabona paka lwolifa okusinziira bw'oyawulidde omukazi oyo n'omuggyako buli kimu kyonna nfuna omwana gwesibako omwana alina ekika kye ogamba otya mbu wamutuuma Vivian simanyi wamutuuma Jingo njagala ombuulire muleeba wasayininga ku lisiiti nga muzaala waliyo olyoka ogambe mbu omwana wo omukazi bw'afumbirwa omusajja ng'alina omwana abawuwe ogenza okulaba obwavu bukutta tolina gy'ogenda kujja 10 oyagala kumalira ku White Bryan corona biki byonna obwavu oswadde owulidde naawe omukazi we yakulekawo gwewazaalamu abo abaana olw'empisa zembi mikwano gyo gikwabulidde Jingo eyakugamba twawukane buli kimu kyonna naye yakukyawa dda emikwano gyonna gikukyaye ogwo oyina ebisiraani oyina ekisiraani ky'ekigere oyina ebisiraani tokola tofuna oli awo kwegamba ozunga buzunzi oli kasasiro oyenjeera weeteekawo ensi yonna ekulabe mbu olw'okuba oyagala genda ku social media munaku tolina na ssente za data weeteeka ku mediamu olw'okuba walabye nti yabwereere kogende oyasama olw'okuba wabba ebifaananyi byange n'obitwala n'obikweka n'obeera nabyo kati byolaga buli wamu mbu obukakafu leeta ebbaluwa y'eddwaliro eriko amannya go buli kimu kyonna
nti nali naawe muleeba ontutte okuzaala ebbaluwa gisayinizeko amannya go n'omwana amannya ge buli kimu kyonna biriwa kisiraani gwe bwe yali atuula P7 ebbaluwa gye waleeta eriwa ey'obuzaalirwana bwe yali atuula S4 ebbaluwa gye waleeta ey'obuzaalirwana ye eriwa naye gye yatulya P7 gye yatulya S4 waliyo ombwa gwe amanyi n'amasomero ge yalimu wakamuteekako ssente meka byeyogera temuli ebifaananyi tebigasa tebiraga buyinza amuteringiyo ne bw'onoogenda mu kooti nja kusinga. So yembeera eyo tugenda kuba nga tunyumyamukko n'omukyalo ono ku mbeera mwenna abasinga gye musinga okubeera nga mwebuuza ddala ekituufu kyeki ate ebipya ne bijja wano ne wali mu mbeera ey'okunoonya obwenkanya kati mulimu okunoonya obwenkanya bwa muwala Vivian ne banne be yali akola nabo mulimu okunoonya obwenkanya eri boosi waabwe yali abakozesa Bryan White then mulimu okunoonya obwenkanya ate era obwa taata wa Vivian. Ne taata wa Vivian mumanyi Ejingo Edward ye taata wa Vivian. Yes. Nze gwe mmanyi kati awo simanyi oba inayo omulala nze simumanyi. Maama nga tetunatuuka ku eyo ensonga okusookera ddala njaga tweyanjulira abantu gwani akaseera kano eri Vivian. Nze maama wa Vivian omuto mukulu wa maama we nakuza maama wa Vivi okuva nga ina emyezi 9 ne mbeera naye paka yakula naye n'atandika okwetetenkanya owulidde era Vivi mbadde naye abadde ajjanga n'awummulira wano owulidde kati bwe yakula awo n'atuuka mu myaka gy'abawala mu senior 1 biki okuva olwo siddangayo mulabako wadde okunkyalirako naye nga mpulira ng'ali bulungi abadde asoma naye ndowooza olwamala senior 6 nga talina sente zimwongerayo naye mpulira nti yafuna w'omuyimbi gy'akola w'omugagga simuyimbi mugagga simuyimbi mugagga bugagga naye mpulira okusooka ndowooza teyali bubi naye oluvannyuma ne bitabuka nentandika okuwulirawulira biki ate ne nnyina n'ambulako okusooka n'agendako be Dubai oba kati n'avaayo tagenda oba mu nsi ki ate kati owulira embeera nga sikyawuliziganya nabyo naye kati juzi mba ndi ku TV bannanga amaziga gampitamu nga ndaba omwana oyo si bwe yali omwana yali alabika bulungi naye ngenda okulaba nga yina afeedinze nenga kiki kino nembiwuliriza bulungi kati ekyannyamba nina mukwano gwange oyo Red Angel abeera wano Red Angel atera okujjawo alinawo mikwano gye nangamba ngenda kuconnectinga nengamba nyamba buyambi kuba omwana oyo lwaki abonaabona nga ffe bamaama be tukyaliwo owulidde nze ndi maama we yakuza nnyina owulidde kitegeeza oba maama we gwe mukulu wa maama nze mukulu wa maama we ddala era kijja kiri ekyo kimu naye olowooza lwaki muganda wo ono maama wa Vivian yagenda takusibudde okutuuka ku mbeera nti tomanyi n'abatuufu wawaayo era nga bw'omanya bya famire muyinza okufuna ebibakyankalanya twafuna ebikyankalanya kati nze mba munoonyako ki nze ndi wange yagenda naye okusinga akolagana ne bawala bange basinga okukolagana nabo. So mu famire teriyo wa Luganda mulala gomanyi nti yayinza okuba adde akolagana ne mama Vivi ne mabega kaawo muganda waffe tewali okusinga yeewanye emikwano neyejja kuba famire. So ne muwala we yaliba ensonga nti alina mu kiri ekyamaama naye si muntu nnyo wa famire ate ndowooza nnyina aba ye yamuwabya kubanga ffe abazadde ffe tukola ki ffe tuyingizaamu abaana ekyo n'ateewa baŋŋanda owulidde n'omuwabya naye nga bantu maama wa Vivi muto wange ddala muganda wange ddala ate bwe nkuga nti namukuza okuva ku myaka 9 ku myezi 9 nembeera naye paka lwakuze naye n'atandika okweyiiya owulidde. So mu mbeera nti wakuza Vivi ng'oggyeko okusoma olowooza ki ekirala ekiyinza okumuleetera obutaddayo okujja kunoonya ku mukadde we gwe yamukuza maama we talina bulungi ssente ze kyekyamuleeta ogenda yeeyiiye afune ssente afune zimwongerayo bulijjo abaana bwe batuuka mu myaka egyo asobola okweyongerayo ku ntetenkanya ye nga bw'abaaye ategese owulidde kati ndowooza bwe yatuuka eyo bane simanyi bulungi ebyali eyo kuba saayongera nnyo okubiwulira essebo maama ng'amaze okugenda ebweru paka n'olwaliro kweno embeera eri ku muwala we era tonnafuna simu kuva gyali sinagifuna
namba ze wayina ne zivaako ki ekibalemeseza okubeera nga ne mu mbeera eno abamufuna okusinga bali ku WhatsApp ate nze siri ku WhatsApp abamufuna bawalabe boogereganya kuba bali ku mpewo naye nze siri ku WhatsApp. So wakati mu mbeera twali suubidde nti omwana oyo atisiti yalibadde mu maka muno mwe yakulira oba atisiti yalibaddeko ewooluganda yenna yonna kale waba alemeddwa eri sayidi ya taata yalibadde eno ku bukojja naye yonna kisangibwa nti taliiyo. Ayinza okuba nga alaba nga ffe twali baavu nga tetuli ku mutindo gwe nga twali baavu nga tetukwatagana na mutindo gwe kuba tewaali ensonga emugaana kujja. Era nze kati kyensaba gyali yonna amanyi bulungi era gwe bwemugaa nti maama wo Naalongo ajje abeere wano sina buzibu bwonna ne baganda be bonna gye bali bulungi asobola okubeera nabo nga bwatetenkanya obulamu obupya owulidde. Nze ne bwabaga nti ajje abeere wano nga bwatetenkanya okubaawo ebyo baba biganya abireke akyali mwana muto lwaki abonaabonera mu mbeera embi kati essaawa zo tetumanyi na gyali kyewuunyisa. So nga tetunatuuka mu mbeera eno yonna nga weefaanana nga gwe Naalongo w'ogiraba maama w'omwana aliwo kati tusooke tutunulire ensonga eno eya taata mwami Edward Jingo. Omumanyi bulungi? Mumanyi bulungi. Omumanyi ngaani? Taata Vivi nze okuva lwe baamuzaala bamuzaala babiri era ne babeera bonna kati ebyokufuna taata omulaze sibimanyi bannange sibimanyiiko. Manyi Edward Jingo taata wa Vivi wenajja nankumbi ebusaabalaabwe watyo. Waliwo embeera egambibwa nti mwami Jingo si ye taata wa Vivi. Mbiwulira naye nga sina bukakafu kati awo kiri eri maama tebagamba nti omwana maama yasalawo nti n'okwekakasa ekika ky'olimu nnyo kamala kufa owulidde ebyo byo bibaawo naye nnyina yalina obukakafu obutuufu nze sinza gamba nti ki nze manyi gwe mmanyi yoyo Jingo era famire yonna gwe manyi ffe nga ffe n'abaana bange naki Jingo gwe tumanyi naye kati baba basazeho ga nti bagenda mu musaayi gwe gunaasalawo. Olowooza lwaki omwana ono teyasobola kukulira mu maka ga mwami Jingo n'abeera nga yajja eno ku bukojja n'akulira eno? Ate okukulirawo eno ewalala eno ewammwe bamaama n'abeera nga takulidde waka wa taata. Okuwummula yajjanga mu luwummula naye yabeeranga ne maama we. Nga maama yayawukana ne taata? Balabika baali bayawukana essebo. Naye nga mwami Jingo yajjanga n'alaba ku mwana ate yabeereranga eno. Era ne wano mwami Jingo yo yajjanga mu biseera ebyo najja n'atulabako ate omwana wabazza okuwummula era amalawo nnaku ntono okuba kati nga weekisi 2 oba 3 n'addayo naye nga yajjanga n'ankyalira mulamu we era yammanyi nti ndi mulamu we. Mu mbeera eno eya bino by'olaba byonna byonna ebitambulira ku muwala wammwe gwe muli bikuwa kifaananyi ki ng'omuzadde yakuza omwana? Bubi nnyo kyampisa bubi nnyo ate ni muntu wa pressure nina pressure nenda omwana muganda ng'abonaabona bw'atyo ate taliiwo yatambulamu tetumanyi na gyali kati awo okuteerera omutima njagala kumala mulabako nkakase nti gyali owulidde. So mu mbeera y'omuntu gwe yali akolagana naye ogambye gwe wadde omanyi yalina muyimbi Bryan wadde omanyi muyimbi be bano abayimbi nali simenti mugagga bugagga owulidde kuba abayimbi be batera okuba abayaayi owulidde nga simenti mugagga kati omugagga ayinza okweyisa obubi bw'atyo nayisa omwana n'obubi bw'atyo owulidde. Kitegeeza wakati ng'omwana alina omulimu gwe gwawulira nti akolera Bryan White teri wadde kye wali ofunye mu mulimu gwa mwana kye weenyumirizaamu wadde? Nze nawulirako nti alina gy'ali akola naye ng'ate we nawulirira biseera ebyo teyali bubi teyali bubi yali bulungi ndooza bino batabuse luvannyuma kusooka teyali bubi kuba nandibadde nabiwulira dda. So kwegamba yali mu bulamu obweyagaza ng'era banne bakubuulira nti gundi ali mu bulamu bwe nga ne nnyina ayogera alina gy'ali ali nze nga manyi bamuyimbi agamanyi agatera kuba ga abayimbi ba Red Angel bisisime biki nali simenti ali wa mugagga era newunyiza okunga nti abadde wa mugagga.
obulamu bwali omwana agamba nti tamusasulwa atalina ssente bwe yadduka buddusi talina kaalina ne ng'aba naye kale wuli omwana w'omuntu oyo omwana afaananira ddala nnyina nga bw'omulaba owulidde so kati ekitegeeza gwe byakubuzaabuzizza nti mu mbeera ey'emabega walaba ng'omwana ali bulungi nawulyanga nti tali bubi kitegeeza yali asasulwa kati myaka giringa oba ebiri twandibadde twabifuna dda nti ali mu mbeera mbi naye kati wiiki eringa emu gyemutegereddemu obubi bampita jangu olawo omwana wa muganda wo neŋŋamba ki nga kali kwogera n'enviiri ne zimuva ku mutwe banene nga kiki kino kwena embeera gye yayogeramu ne ku ekyo ky'ozze olaba olaba nti bwabadde butabanguko jasiti obwazze obuzzi tokisuubira kuba nti kiri ekigenda mu myaka giri gye bayogeddeko gyonna nti embeeramu kiyinza okuba nga kyazze olaba n'ab'empeta batabuka ababadde bonna era batabuka naye kati bwe kiba kyabaddewo avaayo nayiyo obulamu obupya akyali mwana muto lwaki aba yeesiba mu nnaku eyo oba okuddaawo kubanja ezo ssente bw'aba mugagga amuwe ssente ze baawukane bulungi okusinga okubeera awo owulidde kiggwe atandike obulamu obulala okay mbebaza mwenna abatugoberedde mu mboozi yaffe ey'olunaku olwaleero mu mbeera ey'okunoonya obwenkanya mu parties ez'enjawulo before twali tunoonya bwenkanya eri omuwala Vivian bazadde be bano abatannamulabako then n'omugagga abadde amukozesa omanyi kikyali side zonna bbiri tekinnakakasibwa nti ebyo byonna ebyayogerwa Bryan White yabikola oba Vivian tannafuna bwenkanya ko ebyo byonna bye yavaayo okubeera nga yeemulugunyaako ate era ne family side eno tebamanyi muwala waabwe gyali so mu mbeera bwetyo tubasuubiza nti tukyagenda mu maaso n'okwongera okunoonyereza Vivian watuufu aliriddawa then ekirala abantu bano bonna bafunye batya obwenkanya nga tetwerabidde ne taata wakati mu mbeera eyo erimu ate okubeera nti bayombagana ne maama kukya ani taata wa Vivian omutuufu so byonna tubagamba nti mutwekuumireko nnyo tugenda kubeera nga tubawa ekituufu ddala kyeki mu mboozi enegenda mu maaso